Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kati Bobi Wine mune, ekimanyi Bobi Wine ategeera nnyo alina reasoning enzaali. Kati kankubira mu bantu abalina amagezi amazaali. Kati singa Bebe Cool afunayo 0.01 ku magezi ga Bobi Wine singa Bebe Cool yali mukwano gwange naye mutima mubi. Nze bwalaba nga njawukanye n'omuntu ompulira bulungi manya ntuyike ekikyamu. Lutala ayina entondo alinga omugenzi Paulo Kafeero. Lutala ayina entondo Samu na nyange lya kulire nyeru weru. Nakomawo. Waloloza sidde. Nda kugulya tiketi ya Lutalo. Abula Bbajjo. Ogambye. Nkulaba. Engato mu kamera. Nkulabira ddala onyumye. Mupira ogulaba. Ngulaba. N'ekikwamba byebyo. Ne Bbajjo. Nali mu America njala kukubuuza ebizo. Osoma ki ku ssomero? Kosi gye nsoma ku Mbubusi. Bagiyita leisure, events and hotel management of hospitality. Kosi erimu ebintu bingi. Osobola okufuuka CEO, One Vision. Osobola okufuuka director w'ekitongole ekyo nakwatuma management, osobola okufuuka accountant w'ekintu kyonna kyoyagala. Ye kosi gy'ova mu ssomero ngo byakwetandikira omulimu ogufuna. Kati gwagala kusoma kubeera manager? Nze njagala kusoma kufuna degree. Ate bwe nfuna degree ng'oyinga international nagamba nze mukulembeze ow'enkya. Njagala ntuuka okubafuga ompulya Seeguya nga temugaa nti Bbajjo talina bitabo wangenda kusoma degree nsome masters nsome ne PhD emyaka 9 gimala okubimala byonna. Bbajjo onoba mulamu. Seeguya ate omusibako nnyo buli lwosa Seeguya ngenda kufa. Buli lwosa nga onkozesa ebiraamo oyogera biboozi byako Seeguya okufa kwange okulinako pulaani. Gwe naawe gw'obyogera buli kaseera. Kati tubadde wali ogambye luyimba lwa Lutalo kyo lwakuwonya siriimu. Oluyimba lwa Lutalo yayimba baluyitanga gundi embwa y'ekatwe yannuma. Era bika yagwadda lweruma embwa ate nga engeri gye yafaana ebiseera ebyo. Nalowooza oba yali yemulumye naye ngenda omukebera munenga mulamu. Wabula ye yali mubi. Twekebeza naye. Kakati we namulabangako bwe nti n'abaasanya vidiyo naye ngamba kanyambala obupiira. Osoma otyo obwongo bwatugamba bwakujampinga? Obwongo bwange bwakujampinga naye okusoma nkwagala. Kyenalabye ku university n'omusiru ayita. Lwaki? Teriiko mugezi babuuza bibuuzo bya logika. Ate Seeguya omuntu wagambanga nti nkusoma ku Mbubusi. Mbubusi ya university esinga obuzibu mu East Africa ne mu Africa. Twakutika ebintu bingi ate ontika principles of management mu fuke manager. Nontika accountant mboba nfusobola okugenda okuba accountant. Nomputika ICT mbumanye technology. Ompulya bulungi? Yamusoma mu lulimi ki? Luzungu, Lufalansa, Lujama tusoma n'ennimi. Kati second semester tugenda kuba ngenda kuyiga Olujama nyoba Olufalansa oba Oluswahili. Kati manyi Oluzungu? Oluzungu ndumanyi. Twogera kwogera mu Luzungu. Bitunyenyole mu Luzungu. So what do you want me to explain? What you are studying at MUBS? The course I'm doing leisure, events and hospitality or hotel management. This is one of the best courses at the campus. Who is sponsoring you? I'm sponsoring myself and I pay tuition for myself. I don't have anyone who is sponsoring. How much do you pay per semester? I think 2 million per semester. You think? But this semester I've paid like 2.5 since I'm a new student. You've not gotten any retakes? I haven't. Even I got 23 in my ICT test yesterday. Never try me in English next time. You think I can speak English? I'm giving up. Okay. So you're giving him up. I've won you. Bayimbi chaba tamanyi Luzungu bebaga. Sebe size yo. Mbivuddeko. Bayimbi kibogambye abokuwa ebitiibwa. Mu Uganda wano. Omuli bagamba nti bampita David Lutalo mwagale Ghana mu ekitiibwa. Okwekomera ku map emyaka 16. Oli wagamba nti nze Jose Chameleone mu ekitiibwa. Oli wagamba nti nze Bebe Cool mu ekiki. Oli wagamba nti nze Bobi Wine mu ekiki. Oli wagamba nti nze Sebatta. Ompulira buli bye nkugamba. Abasajja abo bakoledde music industry. Banamatovu. Oli bwagamba nti nze Seeguya mu bya TV mu ekiki? Ekitiibwa abasajja bayita mu bikemo, bayita mu malogo, bayita mu bigambo, bayita mu propaganda, bayita mu bulamu obukola ki? Omuntu awangalidde mu ndongo muno nga Chameleone, nga Bobi Wine, nga Bebe Cool mu ekiki? Ekitiibwa. Lagadi, Geoffrey Lutaya ne mukazi we, Misa Kisemakula, Ronald Mayinja, Kusaasira, bakuba n'abaana Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Shiba ayimbidde emyaka emeka? Noza 10 Kane Shiba mu ekitiibwa. Juliana. Spice Dana. Spice Dana ayimbidde emeka? Nga alinga omutuuli.
ne Spice Dana muwe kiki yogera omulala yatago ku ekitiibwa Sindi yandibadde wa kitibwa naye yasinga omutima omubi ebintu ebyakonya omukisa gwe tayina mutima mulungi omutima omubi gwamulemesa emikisa oba omuwayiriza Seguya gubira Sindi omubuzi nakamuwa ebivu nze mu Uganda ndoza nze ka promoter abadde apangisa Sindi namuwa ekivulu ky'ejjinja ne muwa enkuuka ne muwa ekivulu ky'entebe nze banga nedda namuwako n'ekivulu kya Rabonita ne kinsala Sindi ze simufunanga mu sesulanga kivulu nenfuna nga otimbye Sindi ne kati nabigumira naye kyasinga okunuma nagenda ebusoga manya abasoga banjagala nnyo Seguya ebyaddala nno zisuwayiriza bantu munenga ngende ebusoga mbasubiza abasoga tugera teeka busoga kuki tuleeta omwana w'abasoga asindikivoko twegayira Sindi amuwe ka drop yakama omwana ng'ovudde ku ekyo nze kennyini mugula ku kivulu ky'omwaka oguwedde ebusoga nabyogedde ddabi n'abantu babikoze eki mbadde saagana mwaba mumbuuziza kati mukatona mugula omukazi yanyima drop paka kudde drop yagimpanga ekivulu kyaliro nga tegina mugaso n'atuuka ku kivulu saawa 8 naye yagikuwa nga olunaku lwa leero ng'ekivulu kyali kunejjako kwololo ennyini n'ekivulu nkirangidde emyezi egyo ababbize yakulira n'abayimbi Seguya manyi bannayuganda bano bamala kwekola ne bajjukira okukola ki Seguya nze ngambye bannayuganda kati gwe muntu yenna agamba nti Bbajjo ndi wa mutima mubi oba ndi mubi pangisa akakazi ako bona ofuna ssente mpuliza buli waliwo watandikidde mbadde nkugamba tunadde anti onzijayo mbadde nkugamba nti simuwalana ate yalu namulabe ng'agamba no weapon sali prosper against me but it's no weapon formed against me to my dear viewers Sindi herself she's the weapon ye weapon kenyini ye yerwanyisa ekisoka yetekako erinnya lya Kabaka King ekyo kisiraani era buli muntu yeyita King abayandibadde international Katonda amussa bino ebintu bya mwoyo tosobola kweyita Kabaka ab'omu ng'ali mu mateeka nga Kabaka waffe Ronald Muwenda ki tosobola kweyita Katonda tosobola kweyita King ebyo ebitiibwa ndi Mukama Katonda wa bujansi banki wagambye mbayimbi bokuwa ekitiibwa Sebata mwali ate naye yeyita Lodi naye yakyejjako yagende wa Pastor Kakandi n'akyejjako Sebata kyali Lodi ayinza n'okukusiba ng'okimuyita buli oweetekako ekitiibwa my Lord his worship King oba okakanya Katonda wabazizza bafana lwaki omuyimbi wa kati oyo naye yayiga ndoza naye yakyejjako akyayitaziza bafana simanyi kati Seguya goli investigative journalist nonyereza buli muyimbi yeekokerako ebitiibwa bya Katonda oba ali bulungi kakati kino kimufuula upcoming ate bwe yamanye yantegedde ndako ti neeyise Katonda King n'agamba kambe n'omutima omulungi kati asidikivoko oli omwana omuto gwe tuzimba obuzimbi omumotya drop gambye abayimbi abasinga ebyejo abatali hard working abyejo nga lutalo ntondo lutalo ayina entondo alinga omugenzi Paulo Kafeero lutalo ayina entondo saamunenya ngeri gyakulira enyeruweeru ekyo sikimunenyeza ayina entondo wakwegendereza ate kakati ekyo sijja kikola tetujja kukola bwe tuti kati ye Kafeero bwe yakola naye nga bwakwagala aba akola ki akwagala yasooka okukola show nga takoze ekyo yakola atya yajja ku deviate nga nakabba school fees wata naniza okuyingira endogo nabba school fees tata namulima otandika okukola bwa promoter namulima ngenda kufuuka tata yali yafaama nyingi ngenda kufuuka dokita kati amala okumpa school fees no yabitex fama kubira nga twagala omubbako ekyapa misa kye yatugaana twali tugenda kufera tata tumujjeko ekyapa kakati munaye lutalo yanyimbirako ku bwereere Maulini nantume nantume namukolera bingi nnyo simutwala naye akale yaliwo okwo naye namuwaayoko biseera ebyo tusente Kenzo abayimbi be natandika nabo yani omulala Bebe kulo yokimanyi nti muyimbi yasooka okumpa ku bukadde 15 nagenda ku Kalozi bagande mufunia sponsor netugenda ku Darling nampaaki Bebe kulo yali mukwano gwange naye mutima mubi nze bulabanga njawukanye n'omuntu ompulya bulungi manya ntoyika ekikyamu lutalo tetuwangadde emyaka tugenda mwadi naye Bebe kulo talimba okimanyi naye asuddiya kati kankolage kibayita Bebe nga yakakulaba omujjako n'ennyonyi akakati gwe ngenda kufuula mugagga gwe kati gwe bulaba gwe buno obusente butwale nze bapita munene taata wange minisita yakikola omulundi ogwo naye ng'atuukiriza yaddamu nampita emabega ne yeetuukira mu bagagga ne bagoba embwa ya Bbajjo Bebe y'omu ku bayimbi abasinga okugaba yagaba Bebe Kulu manyiza omuntu wakola ekintu nemba simwagala akola ki Bebe Kulu mugabiibwa twali tugenda mukozesa batu ye ne Bobi Wine buuza Emma oba sinze namukakkanya eri eyedda 2012 kati Bobi Wine okimanyi nti Bobi Wine ategeera nnyo alina reasoning enzaali kati kankubira mu bantu abalina amagezi amazaali kati singa Bebe Kulu afunayo 0.01 ku magezi ga Bobi Wine singa Bebe Kulu wakabi Beyond the newsroom, where untold story is revealed.